Government, where are you? I want to tell you something. It's me, your girl Brown Sugar. I'm recovering now. I am recovering now. Ate kati mpulira amaanyi. So, bikyembadde njagala obbaliramu. Bangambye papa ali ku La Grand Chase Johnson Hotel Kabalagala. Ali mu kusasula na kubribinga ba hotel right now. Ayonombu agambe mbu tebamubanja, they are faking the receipts. Kati jembadde ndaga ku Chase Johnson Hotel La Grand nga njagala bategeeza. Invite, whom can I invite? Ali ku Chase Johnson Hotel Kabalagala La Grand. Je bali batubanja something like 2 point something. Ali mu kusasula katikati. Banyini hotel bankubidde. Mbu ali mu, in fact not kusasula, ali mu bribinga. Mbu bagambe mbu tebatubanja biki like yesterday agenze nafuna omuvubuka. I have the audios sonna ng'omuvubuka ayogera nti papa yamusasudde $1,000,000 ng'ayagala ayonoona erinnya lya Brown Sugar. Kati omuvubuka ng'ayagala $3,000,000. Invite. Let me invite you. Add. Omuvubuka ng'ayagala $3,000,000. Kati we yabadde ayagala $3,000,000 papa ng'ayina $1,000,000. Omuvubuka n'agaana okwonoona erinnya lyange. N'amugamba njagala oyogere ekintu kimu bibiri. Njagala ogambe nti Brown Sugar mulalu. Njagala ogambe nti Brown Sugar drug addict. Nga ye bali musasula like this chick Serena. Nga ye bali musasula Serena, but that one is not worth malira budde saamwogerako. So kyekiriwo nti ali ku La Grand Kabalagala Chase Johnson ali mu kusasula bantu. Ali mu bribing abantu bagambe mbu tebatubanja ssente. Ali mu kubasasula bagambe mbu tewali kigenda mu maaso nga we yagambye mbu talina mabanja. Kati yesterday bangambye yabadde yafunye rehab gye yagenzeemu n'asasula Getman n'asasula bakyala b'oku rehab. I have everything. $3,000,000 nga ye mugambye waakiri awo mmanya nti ngenda kyusa obulamu bwange. Ne mugamba why do you tarnish people's name? Olw'okubanga $3,000,000 temwonoona linnya lyange over $3,000,000. You know very well siri mulalu, I'm not insane and I'm not a drug addict. N'agamba nze Guy yabadde ansasudde. Guy the so-called Olim Charles papa mbu yabadde amusasudde akole ki? Ayogere agambe nti Brown Sugar mulalu, Brown Sugar drug addict. Mumpulira bulungi nti n'abakyala be yasasudde jjo byonna Guy yabyogedde. Ngenda kuba mbateerako ka audio ntekemu n'ebifaananyi mulabe buli kimu nga bwe kyabadde kitambula. Nti ne ku rehab gye yagenze n'asasula abantu napeyinga all the receipts ze mwalabye jjo zonna mbu baabikoze jjo. Guy byonna abyogedde, bagayi babyogedde. So ngenda bambaleetera obujulizi bwonna on your so-called papa Olim Charles. Mumanye kikyali nti ayagala kwonoona Brown Sugar, but the Brown Sugar is trying to tarnish is a brand. Brown Sugar muyimbi wa ggwanga, si mukyala wa muntu yenna. Mumpulira bulungi? Oyo no, onagambye leave Serena Butter. That lady respects herself. She respects herself naye ate agambye mbu nze nataka video, and I have also the screenshots, all the screenshots of Serena Butter. Bw'abanga ayagala kurwana nange bambi teyeetaba mazina gankima kuba tajja gasobola. This battle is between me and Papa. It is not between me and any other woman. And right now emabegaka ombadde not I was weak, but right now I have the courage. I think you can see me. Now, bandetedde ngoye, bandetedde. Kagamba people helping me, people are being there for me, and people supporting me, people are giving me support, and they are my pillar of stand. So, ebya papa banne tebibeeraliikiriza. Ebya Serena tembimbuuza kubanga Serena bambi. I respect that woman. I love that woman. We've talked to that woman for a very long time, and bwabanga ye awulira ayagala kukola battle nange, I have no problem with her because me I respect her. Sandi agadde mukyala gwe mpa kitiibwa, mukyala gwe ndespectinga, mukyala gwe njogedde naye okumala ebbanga, mukyala gwe mbadde ndabirako. Sisobola kuddaawo ate njogere ku mukyala bw'ati.
so ye bw'aba nga ayagala ate kwonoona linnya lyange oba kutandikawo olutalo, no, sisobola kola naye lutalo, ekyo kyo mukimanyi, sisobola kola na Serena lutalo. Serena is a fellow woman like me, and if she can't understand what I've been through, if she supports domestic violence, then I have no problem. Kubanga, the whole world knows I've been through a lot, and they have each and everything. They have each and everything that I have each and everything that can support me to show the world that I've been tortured, I've been suffering, and I've been through hell and pain. So if she's not against domestic violence and she couldn't stand for a fellow woman, I respect her. Nze simulinaako buzibu mikwano. Kati n'ekirala batugamba tukole ebibiina ebituyamba, ebibiina ebisobola okutusikandinga, okutuyimirizaawo ng'abakyala. Kati if si papa ye agamba nti Brown Sugar yamugaana obubiina, ate nga mu bubiina mwe tubadde tujja ssente ezituyamba ng'ewaka, mwe tujja ssente ezisasula, then awo mba simutegeera. N'ekirala, waliwo omukyala eyavuddeyo n'agamba mbu yansookawo era peyini gye nnaakalaba eba ntini. No, my dear. Buli omu waalabire omwezi n'enjuba wakola ki? Waabala. So you don't have to come up and speak ill against the fellow woman. Kubanze, I respect you, I love you, and I have no problem with you. So, bambi nkuwa ekitiibwa, saagala ate otandike kuwayiriza. Ekitiibwa kye mbadde nkuwa ojja kuba omenya omutima, kubanga ekituufu okimanyi, nze screenshots zonna nzirina ever since 2018 nga twogera. Ne vidiyo gy'ogamba gye natadde, I'm a fellow woman. Nze ne lwe bateeyo vidiyo wajja n'oyogera nange, era nakurekodinga, era naawe okimanyi. Ne lwe bateeyo vidiyo wagamba omuwala yagitadde bamuyita Teopista Asiimu nti ye yagitadde. Kati at the same time ovuddeyo ogamba mbu ate nze yagitadde. Temubuzaabuza abantu, muleke abantu batambulire ku kituufu. If you paid, then it's okay. Amazima tosobola galwanyisa na bulimba. I will stand on truth and I will win you no matter how you gang up. I have the power of the Lord behind and in front my back, and my feet is enlightened by the word of the Holy Spirit. So you can never fight someone who is on truth. Mugezeko mulabe, I remain Brown Sugar. Thank you for supporting me. Naye nga kye mbagambye, take note. Si papa ali kula Grand Chase Johnson Hotel right now, ali mu kubribing abantu nga we yakoze eggulo. Yesterday yabadde ngenda bagamba rehab eyo gye yabaddeko jjo ng'ali mu kutanishinga mayine mbali mu kola fake receipts, bali musasula abantu mbu bagambe mbu ndi mulalu. So what they were planning yesterday is to come mbu bambuzeewo for 5 years. Bagambe mbu mbadde muki, mbu ndi mulwadde, ndi mulalu, ndiko ekituli ku bwongo, byonna bye bali mu kupanga. Naye ekintu kyatya kiri kimu. I have what can bring him down. So agezaako gamba mbu ndi mulalu, abantu balowooze mbu ndi mulalu. Naye omulalu tabanga nze, my dear. Omulalu, you also have, yes, I understand, Sophie. Kyova olaba soogera nti oba mpiininga omuntu yenna. Wabula navaayo Sophie nga njogera nti asasule mabanja. Sophie, saagala njogere kintu kikyamu kyonna ku muntu yenna. Nze njagala just asasule amabanja mbeere n'emirembe muganda wange. Si nti oba nina kyendi mu kukola ekikyamu. Sigenda kwogera kibi ku ye. Wabula kubanga ye ali mu bikola, ali musasula abantu mbu boonoonye. Ng'eka mbateereko ka voice ng'omukyala ayogera, ng'abakyala bonna kuba bagayi bagambye jjo basookedde wa basookedde Sseguku, sijja kwatukiriza linnya lya mwami oyo naye nga muyimbi munene, ne bavaayo. Omwami ono omuvubuka we yaganye emiliyoni emu ng'ayagala miliyoni 3 okunnyonoona, ne balemagana mu by'ensimbi. Kati ne bagenda ne bafuna rehab gye baabaddeko, ne bafekinga empapula receipts ze mwalabye jjo, ne basasula mbu Getman n'ayogera, ne basasula abakyala be mwalaba n'ayogera, n'omukyala ejjo gwe basasudde n'ayogera. But it is very simple. Instead of okuteekamu ssente okwonoona nze, bambi sasula abantu. Sasula abantu. I have no problem with you. I have no problem with you. Banange, this is Nina.
This is me. I think you can see. Nze mune njagala bivaako, but these people nze simanyi lwaki ate erinnya lyange lye bali mu kukozesa. Nze sigenda kuddamu kwogera kintu kyonna kibi. Sigala kuddamu kwogera kintu kyonna oba ekivvoola oba ekikola ekivvoola omuntu yenna, naye bambi mbasaba babeere ku mazima. Kale mikwano mubeere bulungi, nja bambawa updates buli gyatuuka, buli gye batubanja gye yatuuse, nina bu audios ng'ayogera, ngenda bambi bateerako. Alright, bye-bye. Mwena mwenna abanyambye, abambeereddewo, Mama Fiina, GK Chopper, Shilo Foundations, n'abalala bangi besisobola kumenya. I really thank you. I really appreciate. Era nsaba Mukama Katonda abaddizeewo kye musinga okwagala. Essaala zammwe bwe buvumu bwange era kwennyimiridde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumbeererawo, mwebale kunsapootinga mu ngeri omu oba endala, mwebale kuyimirira wamu nange, mwebale kuba ku mazima. Nsaba Mukama abongere kye musinga okwagala. Mubeere bulungi bannange.